Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati waliwo ensonga ezigenda maaso zenjagala okubanga nkuwa. Waliwo ekitundu ekimu nga kya lutobazi era nga waliwo abali mu kusenda era nga waliwo ebigenda okubanga bizimbibwawo kyengenda okubanga nkulaga mu katambi ako. Gwe ali ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okujjukiza nti ekitongole ekya NEMA nga kigenda maaso n'okubeera nga kisenda amayumba g'abantu mu bitundu eby'omu Lubigi era nga n'aba mu bitundu eby'ekasokoso sayidi z'ekireka nga nabo bafunyedde ebibaluwa ebibalaga nti essaawa yonna ekitongole kijja okubeera nga kibasenda. Era wawulidde entalo zaabadde nnyingi nnyo, ebigambo byabadde bingi nnyo, abeeyo ne batuuka n'okuwera nti ffe tulina obusaale era bwe munaaba baakujja mujje nga mwetegese. Kakati gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti ebifo bingi nga birabisenga ebifo eby'entobazi nga bizimbibwamu wabula nga ekitongole kya NEMA tekisenda tekibagobaawo era bannayuganda obutambi babutambuza bungi nnyo. Awo nga woolaba awo kumpi ne Express waliwo factories ezizimbibwa era mu lutobazi lwe lumu naye nga zo tezikwatiddwako tezisendeddwa ebizimbe byabwe bisigadde biyimiridde. Olunaku olwajjo Lord Mayor Elias Lukwago yakutte ekkubo n'agendako mu Lubigi okubeera nga ataalaba embeera nga bwegenda okubanga etambula ng'abuuza n'abantu lwaki abantu bano bandibadde bamenya amayumba gaabwe. Kati njagala kulaga wano akatambi kano nga mulimu ebintu ebimu ebikolebwa mu kitundu ekimu era ng'okusinziira ku musajja amanyiddwa nga Jim Spire Sentongo, omuntu omu yamusindikidde akatambi kano ng'amugamba nti gavumenti eyina ekintu kyeri mu kukola wano era njagala kubanga nkuwa nti African Development Bank nga nayo eyina kyeweyingiriramu mu nsonga zino wabula kansooke nkuwa akatambi okalabe nze nzije mbeere nga nkwongerayo. Oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna embeera nga bweri bw'ogenda okubanga ogiraba. Mr. Government, where are you? This is a swamp. This is a swamp around Kazi. Why don't you come and stop such people before constructions go very far? Our government of Uganda, as you fight those people in Lubigi, these ones are destroying the environment at Kazi. Please turn up and do something. Swamp management, those ones who in NEMA, come out and do something with Kazi. We can't support such things going on. This is what is going on. The whole swamp is being destroyed by these guys claiming to be developing the Kazi. They are illegally doing what they are doing, and if the government is supporting such acts, why is it chasing away poor people from other swamps and couldn't fight for Lake Victoria, couldn't fight for nature around the Kazi? Please, humanitarians, come and fight for this swamp. What is happening? They are putting stones in the water and covering it with the soil, so they are expanding into Lake Victoria. Please, humanitarians, come out and fight for nature. This land is going, the swamp is going, Lake Victoria is being destroyed around Kaz area. Please come and do something as the scouts are fighting for their land. Let also NEMA do something to show that they are concerned with nature. For us as scouts, we promise to protect the environment, and whatever is going on is illegal. The guys are taking Kazi land, and not only taking Kazi land, but they are also destroying the environment illegally. Come and save the environment. Our government, this has been a great swamp with a great forest and scenery, but it is being destroyed.
Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera olwo nalwo lwolabye lutobazi era ebiri mu kuzimbibwamu obirabye n'ebigambo omukulu byayogedde obiwulidde gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati essaawa eno jjukiranga nakuwadde Elias Lukwago yabadde agenze mu Lubigi ebigambo bye yayogedde. Kati ku budde buno Elias Lukwago akutte ekkubo n'ayolekera ku kizimbe ekiriko Nema House nga Lukwago agenze kwemulugunya. Agamba mwenna olukiiko olukulembera ekitongole kino ekya National Environment Management Authority terusobola kubanga mwenna tekuli asobola kuwabula munne kino kyemukola kiri bweru w'amateeka wabula deployment y'amaanyi. Abasajja embeera nga bw'ogiraba badeployinze tebaagala kulaba mbeera yonna eyinza kubanga ejja naye nga Lukwago yamaze okutuuka wenkoledde ensonga eno wenkuweera updates zino amaze okutuuka asinkana omukulu oyo amanyiddwa nga Akankwasa Barirega nga ye executive director ow'ekitongole ekya National Environment Management Authority. Olukiiko olukulembera kino oba directorates ebitongole we tuba tubiyita kuliko oba offices ez'enjawulo ezikola decisions. Kuliko office of the executive director era nga yeyoyo omukulu office of the executive director nga girimu ye Akankwasa Barirega. Bayina office emanyidwa nga director of finance and administration oyo akwasaganya ku nsonga z'ebyensimbi n'ebyobukulembeze. Directorate of district support coordination and public education. Mu kitongole muno mulimu Directorate of Policy, Planning and Information. Ono aba avunaanyizibwa ku kupulaningira embeera nga bw'enaatambula era tekyewuunyisa kubanga ye yakubye pulaani ey'okulaba nti abantu mu Lubigi basaanyizibwawo. Directorate of Environment, Monitoring and Compliance. Abo nabo gye bali. Kati ate abamu ku bantu abali ku bukiiko obulala kuliko Professor James Okot Okumu, Board Chairman, okusinziira ku fayiro gye nnina ey'omulundi ogw'omunaana eya Nema 2021. Bano nabo bakyali bakozi mu kibiina oba mu kitongole ekya National Environment Management Authority. Kakati omukulu Salongo Elias Lukwago agenzeeyo agenze kwogerezeganya nabo ababuuze bamubuulire kubanga jjukira road mayor era wano bye bimu ku bitundu byakiikirira. Agamba omukulu Akankwasa Barirega ogenda kunnyonyola ogenda kutunnyonnyola nsonga ki eyinza okubanga ekuviiriddeko okugenda omenye amayumba g'abantu. Lukwago agamba nti kino kiri bweru w'amateeka nti newankubadde amayumba bagamenye newankubadde balina obuyinza naye ate ne mu mateeka osobola okubanga obatwala mu kkooti n'omusango ne guba nga gubasinga. Era ye Elias Lukwago yaweze nti tugenda mu kkooti essaawa eno era n'akuŋŋaanya ne ba lawyers ab'enjawulo. Kati bwe twogerera ng'amaze okutuuka ku kitebe ekya National Environment Management Authority mu kibuga wakati agenze kubeera nga abasisinkana bogerezeganye ku ngeri eno newankubadde nga security bawongedde okuyiwawo abasajja okulaba nti Lukwago oba banaamukkiriza okutuuka okuyingira oba tebamukkirize naye nze wenkoledde kano ng'amaze okuba nga atuuka. Kati nja kulinda ebivuddeyo gwe ali ku Red Zone TV ogenda kubanga obifuna